mullo nze yanfuga yensonga lwaki weyogereko gwe nga nkugambye gwe njagala obuuza abantu 10 tambula ne kamera yo nga tuli naawe ogende obuuza abantu 10 nti ani yawangula akaluka 2 10 2 ameka 2 meka tomanyi nake yawangula tokamanyi Isaac 2 mugumu tokamanyi genda otambule ngo simanyi ngamye nti 2 mugumu tambula ne kamera yo obuuza abantu 10 nti ani yawangula akaluka 2 mugumu bajja kugamba waike Museveni ate obugerera wo nsinjagala okwate kamera yo abantu balabe nga yaliko ku ntebe yatudde yafuga mubbi yakubaki entebe y'omwana ekitokimanyi ne Robert Kyagulanyi yandibbye n'agituulako ffe tuli babbi ebyammwe muli beerufu muli straight naye ffe tumanyi nti era yatufuga tukimanyi wantu atakimanyi Uganda nti Kyagulanyi amufuga muli mukwekuba console you are just consoling yourself gwe bolowooza nze nkuwadde platform wadde chance buuza abantu 10 of your choice kyani yawangula 2 gwolabe kale bonna bapostingeko nti am the president of Uganda waba who is the posting efaananyi ebyo ask who is the president of Uganda AB baja kuwa answer manyani president wa Uganda comments weziye ojja kula president wa Uganda katoddamu kugabi oteeka kasabyo tamanyi haze njogera kiriwo kyendaba gwolaba ki kale bonna batambule wano labani gwe banagendako nga president bonna batambule kale bonna bagende Nambole Museveni wo nga bamulabira bwerere Kyagulanyi basoma 5 okumulaba Museveni tumuteeke wano kirabu yange Kyagulanyi omutwale Nambole sebo wanjise kwata roni zijja kunona nze nkyakwagala mbadde nsaba okutegeeza nti tiri agwadalunga president waike Museveni tumutegeke wano kukyengera olaba obutebe obukutunuulira nga teri azze mulaba bulungi nnyo omala okwate Kyagulanyi nga mulabira emitwalo egyo omutwale Nambole olaba president wa Uganda yange nedda ssebo waike Museveni tumuteeka kololo tetujja muteeka ku jjejje nze nkugezesezza olabe kubanga tojja kuswala bubi nnyo olaba wana toba tomulaba kati ekolo namulaba omutegese wano tomulaba bayitirivu ssebo obutebe tebusobola kutunuulira baminisita be bokka babujjuza bamemba balina mu parliament tebajja kujja nabo abaswaza abalabisa era ajja kwata omutwalo agabira bombyali bajja batule ku ttebe tebujja kujjula kubanga namu kati baswala tugenda mu omutwalo gajjago tuveeyo eyo music waffe e Uganda omulaba otya mukumulaba ntya maaso music damabega oba tuli awo neeraliikiriddemu tuli awo neeraliikiriddemu kubanga oluyimba oluba luliko bwe lubanga kyayiwanjayi kwata ku kitundu ekyakyama otwale ku kitundu ekyekyama okikwatako kyonna ekyakyama nani yayimbye olwo bamuyita Tom kanso Tom mumanyi bwe kabanga akayimba akalala akaliko keekano you know me sitya danger you know me sitya danger okitegedde abantu bakaagala nnyo weebuuza lwaki bakwagala nange nno nkaagala no Bible kati awo mba obubaka obuli awo ntatya danger ne bonkanga ne bontiisa oyo ne kano wantama mama ne tatawo beekubi nga nze mbatunuulidde nga beekubi tokamanyi nkamanyi lwaki okamanyi ze nyimba eziriko naye ngedda walingako bulandina ndibakoya ndipo nazigala fumbobongo omuntu exactly mwalimu message anti times have changed Isaac so we no longer need messages in music we need them nemunaya atuba direct mwabayimbi direction je mutsaze ututwalamu tukikolere ki fete tusobola kitegeeza kye mutuwera kye tujogenda kitegeeza music is no longer a talent it's money you put in money
until dalinga talent naye kati yafuuka business. It is music as a business. Exactly. Kati omuntu atunulira kye kigenda okuleeta akawogo mu nyumba. So omulembe gwayonooneka. And whom to blame? You, the artists. No. Ate mu blaming affe bafani. Museveni. Ate otuzizza gye tuvudde. Saagala kuddayo anti yayonoonya omulembe okimbuuzizza. Agonoonya atya. Gwinnenya. Yakukuzizza ewuwo mu famire yo. Nkuwa example. Tamanyi gy'okulidde. Kituufu. In fact, ayinza takumanyi. Nze Museveni amumanyi. Ngenda kwano simu yange nga muhoze mutabanyi yayogera nange nanziramu ng'ate mukambwe. Olwaki mutanyi yannoonya. Munenya Museveni munenya wa bwereere. Yakyamiza guno. Takumanyi nakumanya nti mu ggwanga mwoli. Amanyi. Takumanyi nti Museveni amanyi. Amanyi. Era ngolako kasanti amanyi ojja kola droning enkima. Oliko buli nti amanyi. Era yabagitumye. So music waffe gulabazze buzima bega okusinziira ku music aliko ennaku zino afuluma talina kyagamba ggwanga. Siraba message. Katudde tutya kyayiwenjaye. Ate abaana babwagala ne wano ku jeje pub ze mukuba. Ati kati anti kyenkugambye. Ndi bakooya wano. Ati kati kyenkugambye nti omulembe gwegu. We manager ne mukuba ezo. Omulembe gwegu. Kazi kali akatondio gambe kagamba katya. N'ekitundu ekyakyamu. Ani akwata ku kitundu ekyakyamu. Wantama mwekube ne maama waffe twekube nga nze mbalaba. Mwekuba. Tuline Prince Isaac tunyumyamu ndi wano ku JJ Pub ye manager waayo we musanze esangibwa wano Kyengera maaso wali agenda kutubulira ku programs ez'enjawulo ze balina naawe oyitirewo oberenga omuwagira ate naye mukwana aberenga ekitone kye akyongera maaso kubanga obujja wano n'onywa ecupa zo eza bbiya nga 5 ba crate ekyamazima oba oyina kyogasse kubanga akasente ako kwonooba omuwadde ate kwajja okutoola akole vidiyo ennungi gy'onoolaba ku TV ne ku YouTube channel ye kusanyule akole audio omulungi naawe gw'onoowuliriza mu matu ng'amatu go tegagenda kukusiiwa kuba ekyamazima waliwo audio gwe tuwulira noga nti ye bannaaye tuli ku kiwano so bw'ojja wano ku JJ Pub n'omuwagira ogenda kufuna vidiyo ennungi ogenda kufuna audio omulungi ate ne bw'anaaba ategese show ogenda kufuna production ennungi ajja kuleeta ebyuma ebirungi bye bijja okukola ku sound amataala ajja kuleeta ago gwennyini agali ku mutindo stage gy'anaazimba ku show ye ejja kuba eyo yennyini etuukaganye n'omutindo lwaki olw'ecupa zezo 3 oba 5 ze wajja wano n'ogulawo ate ekintu naye n'abeera nga kasente akateekera ddala mu ekyo kyennyini ekigenda okukusanyula bayira ne ku nsonga eyo ojja kumpayo ka chance mu maaso awo olage ku bantu akafo kange wenkolera balabe bajje basobola okujja okumpagira mwana nze ni muyimbi akola si muyimbi atuula wavude mbiri bino na bino nchapa mwana so uma joli uma yendi nga memba era akasente ka covid wakafuna sifuna kwa n'olukumi lwaki tewayagala bali gye stalinga esimu za mobile money buli muntu bamuterako akasente ku mobile money tusafuna deso okay nga memba ekuyambye eki simanyi kati lwaki tovaayo bavaayo batya simanyi ate obuzaaza atali muyimbi nkyali olwa saha nti wabanga fuse president nyinza obbeerayo so essuubi lyo liri mu saha munaalonda ddi kuba sindi yaliko mwamukoowa bwe mutyo talina kyakoze gwola ombuuza n'ebya covid nga sina kyemmanyi kati sindi abanga saaki so you thinking saha yagenda okimala buli kiganye abadde ghetto youth abadde hasola basindi kyeka bakodde mbulamu bwano bwakulya nnyama pizza saha abadde mu bulamu obw'okuyiriba so I think so kubanga abinyi basinga bavudde mu ghetto abasinga obungi tuvudde eno so kati omuntu asobola okusagera muntu ayise mu bulamu bwe butyo I think saha so to understanding that's good so singa obadde oweereddwa ekifo kyonna mu gavumenti eyo gy'olimu gy'ogambe ya pulezidenti wo yes biki onyala nokolera
oba kimu oba bibiri oba bisatu ebikyaganye mu industry yaffe wano nga wandikozesezza ogufa ogwo gukugonnomeddwako ojjewo ebintu ebiviirewo ddala tube nga tetukyabyogerako mu ndongo one singa nfuna opportunity yabaako n'ogufa ogunsobose obaako ne kyenkola kyensooka okukola nsooka kukola ku kyebayita corporate weeri nno ogiraba gwe weeri etteeka ya corporate weeriri etteeka weeriri neyo weeri kinga wonaagamba nti etteeka lyokwata ababbi weeri nebo tebabba alidde enguzi bamukwata taliyo so etteeka weeriri era minisita kitutu bamukutte Easter agiriridde mu kkomera anaamala bbanga ki simanyi obuzibu bwa Uganda so naye nga bamukutte mu kamera bamuggalira yensonga ki babayisa ki bamukutte nga tewali kamera etugamba tubamukutte kamera zonna zazze era nawe wabaddeyo ng'okwata mutuubise so kyensoka okukola ku corporate kyakubiri batukyajinga nnyo when it comes to concerts pozi cases pozi kifo pozi sound biki pozi bana oyokusasula pozi wote omaliriza bahonsa biki omalirizanga zotadde muzisinga zofunye so mba nina okuteekawo engeri ereducinga omuyimbi engeri gyasuspendinga ngaakola ka show then nange nfune mu luyimba lwange wadde nga si concert ozwana Uganda kitinyu batininyo abafuna sente mu nyimba zaabwe nga tebakoze concert alisi omwana abe nga abateekayo oluyimba n'olugjayo afaako ne kaafunamu wadde $2 wadde $10 buli gundi nwezi ba 5 nwezi ba 2 nga wala abantu abamwana bafunye views bafunye downloads beziti so kwa ne kafuna afuna $2 nafuna ekyokulya kozo oyimba nze mba nalukola bana luteeka mu sente zange nata abalufuna mbalala so mba njagala omwana oyo wali taina sente zekolera show taina sente zigenda ku TV no wano taina connection nti oja munoonya omwana oyo abeko ne kyafuna mu kayimbake tuddeyo wali we twatandikidde kiki otalirabira mu buto obuto bwange ekintu ekitagenda kwerabira mu buto bwange lumu mama wange ngambe pastor ne daddy basumba mami yali agenze Burundi kubuulira njiri daddy nga agenze Kenya kusoma theology nensigale wakanganze mukuru ne muto wange mutavike but inyumba yaffe yali ngambe twali bubi nyumba yaffe yali nga half yayo mabati biti we biti waguru roofing yayo so enkuba yatonya nnyo amabati ngata kofa ku nyumba kati nenkwata omwana omuto wange ne musa tudduke kati mukuduka bwenti but ne livate ku nyumba atenga lingo ne limpitako bweri nengo wansi n'omwana almost agenda konsala so serabira that nani scenario yaliwo sola cherabira kyantisa nnyo nali manyi ngenze I was young lamu tebali bulungi waka kama yaza bibye so tukyankosa nnyo paka kati so nakayimba kanka gospel nakisaamu kayimba ako kyantuka ku mutima gwange kisa kyerabira lwala nnyo lwaki mba mulwadde mba mulwadde kati agamba nti ekikuluma banaye Isaac alwala kwano jange bafani ba Isaac omwana ono alwala obadde nze siri katonda yadde
bana mumpereze kuzobuyambi bulwadde kyobukuluma muntu ayinza okuba ali eyo n'atuwaayo miliyoni ya $, ne tukujjanjaba n'owonera ddala kiki ekikusumba bwe mba sisobola kuwona ogambe nozanjaba nempona mba sisobola kuwona wadde bantu tosobola kuwona anti tonnabutubuulira busobola okuba nga tebusobola kuwona naye nga tebusobola okukakkanira ddala paka ku percentages oyagala kuntwala nti ntwala sirimu kati ogamba oli andibukakka obulwadde kyeyuga senti tebusobola kuwona nange nenkugamba nti obutasobola kuwona busobola okukakkanira ddala nga sigamba leero oli mulamu enkyandi mulwadde leero ndi mulamu enkyandi mulwadde wanga nkugambye watiifu mbadde nteebeza nti singa buba tebuwona kasibona ngamba tugenda bukakkanya how sure it wana mu Uganda eyo obadde olaba miliyoni $, eyo abali eyo gyebagenda okutuwa tukakkanye wallahi wana Uganda bulwadde kyobulala obutawona ne bukakkanako obukakkanyi nga sisirimu bungi nga mpaayo obulala nga tebuwona nga osobola bukakkanya musawo nakubuuza maama emusawo ntera okulwala just my problem is stress yafuna stress nyingi when I'm stressed up sometimes basobola kwecontrolling stress eyo baani abagireeta abakozi bokozesa ku jepapu noza love kubanga bw'oyagala ate ndowooza bw'oyagadde ne bakudisappointinga bamita Brina bamutani Brittany Brina namatovu naye mugambe alimu kuba nalwala oba otuuse yakulwaza naye bw'otuuka omugamba simanyi ndwawo mulaba my problem when I love ebyaddala njagala nnyo era omukwano gukusumbuye nnyo laavu ekuyisizza bubi nnyo entawanyiza omanyi okwagala omuntu n'akukkiriza n'abamu be batukwana kubanga nze edde nsobola ofuna inbox nga 20 sebo gwe mleta simu yange mulago na abankwana nedda wiriba baleta simu yange nja kulaga I receive more than 20 inboxes every day nze nkebeera abakwana ojja banka yakabata simu yange ng'oluba kusimyeko ki because you a manager no ati abawala baagalamu kasente era kati nze ng'omwavu fiiki tebasobola kunkwana kuba ndi lunkupe bananjagalako ki kakati ama musobola kunkwana temusobola nze nkimanyi temusobola kunkwana kakati love entawanyiza weewano oyagala omuntu either nga omukwanya oba nga akukwa kubanga nange bwonkwana yanzikiriza oba nsogga so omuntu osobola omukkiriza nimugamba okay kati percentage tugambe ku 10 abakukwanye wallahi kyenda obakkiriza relationship zembaddemu ezisinga obungi bakukwanye bukwanye exactly ate n'ozikkiriza ate mbanzi baddemu nga sikkiriza so 95 of abakwanye obakkiriza si 95 andi mutambudde bulungi si 95 abankwanye cause ngambi edde nso ku receiving 20 kyogamba lunaku mba n'abantu benjagala 20 kitegeeza so ku 20 okkirizaako nga bameka si bonna nsana okumala emyezi n'emyezi omukaaga nga sina gwenzikiriza ebyaddala cause I'm not that cheap naye ate gwe gw'oyagala gwe weekwanira takwagala ali mu kudisappointinga ali mu kuwa stress byebizibu ebyo kati oyagala omuntu nemwagala na bulungi mumala weeks 3 oba mwezi n'agamba Prince mpulira sikyasobola kwagala kugwe lwaki anti oli muvubuka mulungi kyakubi oli serebu sina byakunomya mutima ebyo sijja bisobola kwanze munange tonange ataako na mukazi nti uno mwagala sina muntu yena gugwamye nti oba mwagala lwaki ogamba nti ojja kulumwa nze nkutidde nakukyawa lwa nsonga akutidde kukutya because you're a celebrity sijja kusobola kati wuyo oli managing wa kirabu abakazi abeereyo nga mutwalo yenga problem alaba buli ajja ebbuba kati abakazi abajja mu bbaala bakukwatirira
nze tebankwatirira kubanga siri wayita tebankwatirira nani nabi nalabye nga bakwatira kizibu yadde mwagizi wange adaze just tochikola Isaac tochikola ani alete simu bannange ndaba abakwana bwe gamba Clinton ampe simu eyo ndago uno abankwana buli lunaku weyimba Clinton abali abo mugambe. So you're not married? I'm not. Because of all these problems you've faced in love. Siri married. Siri mufumbo. Lwaki okyali muto oli awo kyagala kuzanyisa ku baana baba no. I think bebagala okunzanyisa kubanga nze natuuka dda myaka ng'etaano emabega naye nnoonya omuntu asobola okugumira ebizibu byange bino ebyokuba nti ndi celebrity simulaba. Bakwagalako bagenda ajja n'akaliro ng'oli nga takimanyi nti oli celebrity aba akimanyi ayasa n'okugamba akasimu Prince nakulabye ku TV kati ajja kuva nja kuba bakuba busimu nakulabye badde nsaba ompeka chance nja ku understanding na promising egulu ku nsi n'ogamba haleluya mukama yebazwe oluyita omwezi ngagamba mukwano tekijja kusoboka abakazi bakuwaana nnyo ushoze nja bigumira ntya nate naawe kati nenga takukwatanga kona muntu alina gubira so that has followed me. So abaana ozaddeyo bameka? N'omwana omu bamita bya Katonda Meya Abigail. She's my daughter. That's so. Jali mama we. Msawo. Ya, ni mutumireko. Si mukazi wange. I know, but she's the mother of your child. Bamita Msawo Mariam. Msawo Mariam. Yeah. Msawo Mariam nkutumiddeko nnyo abeerawo. Akolera iganga. Yeah. Musoga kati oyo. Msawo Mariam eyiganga nze nkutumiddeko nnyo wadde taata w'omwana wo. Gwo mutumidde. Because you an ex. Gwo mutumidde. Sina kugamba konti ex. Mukyala wo. Si mukyala wange. Mama wa mwana wange. Si ex wange, si mukyala wange, mama wa mwana wange. Omwana wange gwenjagala nnyo. So you just met ne mwezaalamu? We never met. We agreed ne twekwana ne tweyagala. Birth to a child. Exactly. Ne tukkirizaganya okuzaalayo omwana. Era gyali ku DP yange okera yaliyo. I love my daughter so much. Webale kunzaala mwana mulungi. Afaana taata we. Yeah. So asoma emyaka emeka? My daughter is 8 months. Miezi 8. Kyejje muzaali. Muzadde mwaka guwedde. Yeah. Mwana muto. Okay. Yeah. Mwana muto. Kyekyo kati kye nnina. And I'm proud of her. Mariam no wandi mwagadde nnyo. Era mwagala. First of all, mukyala musiraamu. Kati yaga mwagala kwa musiraamu? No. Kubanga mubonna abakustressinze abakuyisizza mu bizibu bya love. At least yasazeewo akuzaalidde. And akuzaalidde omwana omulungi. That beautiful girl. Yebale. Kaze msiima bambi webale kunzaalira mwana. Togattako bibyo. Kubamu akafaananyi kyali kityawo nga mukuzaala. Kale toyagala kubuleeka yitwa kikyali nga tuzaala. Ojja kudduka. Ojja kudduka. Yali wa tabbu nnyo. Ojja kudduka. Mukazi mulungi mbalaga. I know. Ati abali omukubyemu obufaananyi. Mugamba Mariam afaanana atya. Mukazi kitya mu buliri. Mukazi mulungi ne she's not my wife. She's not my fiancé. She is not my ex. She's my mother of my. She's the mother of my child. Tata mama omwana wange. Obuyambi obuweereza. Nnyo. Buweereza.
Okay. That's good then. Nja tumalirize esimu eganye okutuuka bannange. Eganye okutuuka badde njagala abalaba wano bakakase ate nga nze njitunuddemu. Mukizo akanto dobala gamanya ga bantu bankwana. Sisoma manya. Sagala kulabisa. Yani we nabize njawo jukwata ogira agenti kiti. Funyo ka space oba nyingira nti maze nenji fukake simu. Yeah. Kyewuunyisa kituufu. Colors kyezikolera. Jaganyo red. Because of people power? No. Well, then it's an addition to that. Also chigatako. Just not to me that president tasobia. Mama, ngo mwagalira muno obutakataka. Kyatayagala sikyagala. He doesn't even know that you're there. He knows. He doesn't. He knows. How do we confirm? Oja confirming. Because very soon we're going to meeting. So, merechi yakuomera. Jagala nnyo mchere. Then nnyo mchere. Ataka spaghetti yao katini. N'enkoko ba n'ennyama. Ennyama either deep fried ba enkoko. Mmere njagala nnyo. If not, I love snacks. Sirifani wa kawunga, matooke sirifani, lumonde sirifani, muwogo sirifani. If I'm not tenga emmere y'abasajja. Emmere y'abasajja? Okijja mu Qur'ani yawa Bible yawa. Kwano bitikiriza mu bya Qur'ani byokka babya Bible. Azabisiga byentambula ko bya Bible ngamba cyo mchenkola nga siri mu Bible. Mpambuza yecho nga tashiri mu Bible. Kwana abakazi aba bayitirivu ennyo ate ne bakugaana bonna. Bible egamba. Kiruddawa. Bible egamba. Ojja kwananga buli kiramu. Si kwana buli kiramu. Njagala oyo aba gwembanda bantu ye mutuufu. Wabala weesanganga. Takutute serious. Ekyo kiri mu Bible. Nti omulabe wana abeeranga wa mu nnyumba. Okitegedde? Kyakubiri. Bible egamba nti yagala oyo omukazi w'omuvubuka bwe kiri mu Ecclesiastes chapter 11 verse 12. Yagala oyo omuvubuka abo. Yeah. Tutugamba akola bwenzi. I love that person. Ugadde muvubuka abo. Bagenda kati mbere singo. Bible yangambye konti bw'aba agenda mbeeraawo. Nganganya. Ebigambo ebyo tujja kubyongerezaako njagala tubulire ku programu yammwe wano ku JJ Pub Club. One nga bwe nakugambye nakusabye nja kuyisaamu kolambule ku bifo byange. One, JJ Pub Club is an organized place. One, tulina ekiyungu ekisinga okuba eky'omulembe. Ebigo byaffe bya mulembe nnyo. Akafoko kalabika bulungi. Tulina guest house ez'omulembe, rooms za tabbu. Era ojazaga ku balabi baffe balabe ku kyenjogerako. Akafo kalabika bulungi. Tulina security ya Uber ne bawo ne Uber bebatukuuma. Management eri okay. Manager mumulaba talina mbwa. Era nyonge bakubiriza mujja mutwagire wano ku ng'ekyo kigaseeko. Ali singo abanoonya musobola okumutuukirira. Tokisussa ate. Ate towase munnange. Nja kuwasa naye current ndi mu relationship. Pozi nga naye bamenye bumenyi. Ndi mu relationship. Pozi nga naye bamenye bumenyi. Oyina kati gwewetegereza. Nina gwengeeza kwetegereza ndabe gye kinaggwera. Naye era gye kinaggwera. It will end in tears. Ebinnyo. By experience of the last relationships, it will end in tears. Lusogabako abantu buli gagwa nswa. Buli gagwa nswa. Buli nkuba leto nyi nkuba nswa zigenda. Zibuka. Nedda. Kitegeeza nti kiyinza obutta ending in tears. So you're trusting this relationship, right? Yeah, I'm trusting her. One, abadde genuine. Ganti anjagala. So kakamuwe chance tulabe.
nyaniye si wo si wa abawagizi si wa kamera yo wange. Yeah. So mbadde nkyala kunyumiza about the maijeje manager mulungi tulina gunzi ezikiriza transaction ezikirizibwa tulina equity okirizibwa bingi ojja bibo balaga mpola mpola niyo batulina cash sente ziri mu banka sente ziri ku yeah oyina merchant code oyina merchant code yeah MTN momo pozo oyina wave byonna all cards ezinga ojja tubikiriza baba ina ku mobile money Airtel money yasindika exactly so tukiriza bateeka kuko of course yes tulya sente za jeje sala kyenzagaza kubanga omusajja mpaka sente akawera yes simobi tezikwatako just don't am contented with what I'm paid. Okay. So tufumba wano ekyemisana nekyeggulo wano ku jeje breakfast lunch supper restaurant exactly twina guest house as I've told you twina program ezenjawulo every Sunday it's an oldies night Saturday nyimba nkadde exactly Tuba ngakugambye nti enyimba zino zindala tezinko natekawo program eyo mfune enyimba zino alinjagala abantu nga balinganze nga bazaagala nange ndio mwagala oldies great tegeza every Sunday boyino kumusala kwano nyimire vibe then Saturday it's a ladies night tukolecho bachala bokabe bayingira n'abami bayingira lakanti omukazi ayingira bwerere omusajja ogula ekyo okunywa ku mulyango yeah until we have every drink kati men's night yaddi men's night kubanga amabala mangi ngalabe gaina ladies night naye fa abasajja temutulowoozaako mawa tetulina wetuwooma ebbana eberamu abasajja teri mukazi agenda kunywa kangende eriri abasajja naye abasajja kwani binaku zino bikyuseemu bitya ongojeeko ffe mukama betwawenguza okututonda boke nyini gwe example anti kati wuliriza kale ate abakyala banoonyiza ddala abasajja kituufu kuno okwetega okuliwo ennaku zino ate nno bayidhawe ennaku zino ebbaala ezirimu abasajja zikola nnyo ewamweyo yes si waffe yokka nze kino kikubulidde njagala ntambule nga onambuza bbaala 10 mu Kampala nga abasajja bangi okusinga abakazi mu bakozi baawo tekinnasoboka wano no setunulidde nno bakozi ntunulidde ba clients abasajja be bangi nga basajja be bangi kati omanya kyabasajja babangi nti bawetwesi babangi nga bakazi ne baleta ebisajja bingi munda abadde okitegedde ekyo ekyo mbadde nkitegedde naye ate era abasajja bangi abajja ne bagulira abakazi ati bagulira abo basanze bajja kulabo bakazi the waitresses ekyo nakyo eyo nayo point ndala naye ate another point nti bajja ne bagulira abakazi abalala okuva ebweru yeah nga tazze kugulira waitress oba nga tazze kugulira waitress naye nga azze lwa mukazi omulala yamugambye nti tusinkane ku jeje kigweraawo kati yaba appointment naye ne bwaba musanze busanzi muno nga yeeteze najja ali awo abadde akomberera kaki naddugaza emmeeza nti owaaye ngaoli wano anti kati ekyo ekitegeeza nti omukazi yabasikiriza omusajja okugula naye ate omukazi ali omu asobola okuba nno n'abasajja be bana ng'omukazi ali omu naye nga tebo yeetoddeko abasajja balala bana yatuwunze katugamba omukazi yasikiriza abasajja okugula kubanga ali omu ategudde basajja bataano naye ate abasajja nga be bangi ate kulw'omukazi akasente owangudde kati fika ebintu by'ebbaala bimanyi otya gwe omusiraamu ndi munnamawulire nga beeramu nkola amawulire nkola okunoonyereza so Saturday mubeera na ladies night men's night teriiyo ate ffe bangi ejja kubeera 27 every Wednesday tulina bucket night yeah beers tujja n'amabaketi ojja ne bucket yo noyola chupa za bia zonywa nga tukusaliddeko akasente chupa nye chupa 5 ziba gumu 8 yeah chupa 5 gumu 8
kisinza ku season ezo tuzunda ogumwaka 7 ogumwaka 8 kisinza ku season ngije mtu bitambula sede nnyo kipatano gwe ku 10 oba 4 echupa ya meka ya 3 kuva ku 4 5 katugeze 4 5 times 5 ku Thursday wabayo ki ku Thursday tuyane comedy night comedy night every Thursday neta abakabejja ne be entertaining so jam nonyimirwa basanyuka stress negenda ate kiba massive cause neta bali abakolamu abalina waka kasente nno wekali wano banga sebo kuleta ba comedian abamaanyi wino kubanga etoke weriri connection aliwo Omuyimbi alimu entertainment ate I'm talking about entertainment search of manya nti osindisa sustami obufaananyi buno bwe muteeka mu bbaala obw'abawala abakunamye bati abasitamye mu buswimming costume buwongerako ki ku bbaala wano obusanzi kituufu obufaananyi obwo bugatako ki ku bbaala bulaga nti the place yes kiri corporate but tulinayo kankwa example karaoke night tolabe wona tayambadde bona bakunamye ne bambadde siwe kiri obufaananyi bwolaba bambadde ne kagistring labeka complaining tufundikire oba olinayo obugambo obusembayo njagala obumpeere omuwagizi wo omwaka guno 2023 kikyaba asuubira otuwe ne social media platforms one mwebale nnyo abalabi baffe ku Fik Media n'omukulu Fik okunsalako wano thank you so much ononyezaako mwana maama webale nsumbu wao chonchakala nyonto Fiki ndeka banaye bantu mwasinga mu manchi ekitamu abantu bano okubafuna tebalina nnyonyi bantu sebuya nesibo omuntu nakusumbu wamba sina wentu sera kyo nnonya bemba sina wendi lwakyo nnonya obo njagaza kyo batona bati na wentu se wamma mujja kumbulya mu comment section yao aina watuse abatalina Fik nebaza abawagizi bange abampagidde mwebale naddala abawagizi babakyala bagadde nnyo music wo exactly bakutaddemu nnyo n'akasente story mbye konze one sina management so abaana abasinga okumbeera their girls mainly abali ku kyeyo mainly era nja kwebaza akensuso bakadama sijja kulimba I'm not anyone singa abana abatebaliwo you would have not come here singa abana abatebaliwo nja kwebaza abana abo nja kumanya mu batini Chosen Minaj thank you Ivish thank you Team Prince Isaac thank you Shatra thank you Mariam Tusubira thank you Null Case thank you Fahim Mother Queen Foundation thank you bonna bali bwe abona bali mu WhatsApp group yo mwebali bonna bali ku WhatsApp group zange thank you for making what I am tebadde byangu naye abana bandazo okwagala n'abaana abala bangi sijja bamenya bonna bangi mainly Team Prince Isaac music mwe bali kunjagala mwana mundaze love bantaddemu their money bantaddemu support bapushing waka wange social media nasina social media handles kakone kwa promoter abamu abambereremu na official promoter banga abambereremu oloja bala no ku mazali baga na mazali banga 14 guno mwezi tupati eri wano ku JJ Pub Club yakwebaza Zavi Promotions Shifa Promotions Kimalio Collections Tone Promotions
Faizo Promotions, Fahima Promotions, never promoters. Balala. Sijaba menya bamalayo. Banji. Mbebaza mwebale. Cause sa uno mulimo sobala gukola nzekka. Manyi gammwe. Okuba nti mulimo guno gukolebwa. Then wogenda ku Facebook Prince Isaac UG, TikTok Prince Isaac UG, Ginger Boss. Wogenda ku Instagram Prince Isaac UG, Twitter Prince Isaac UG, Bliwam Prince Isaac UG. My YouTube channel Prince Isaac UG. Prince Isaac UG. Kimanya again kozesa. Contact your bookings. Abanonya temwetega. Only with the serious business. Ako kakulu. Chidam number 6. Number bakufudde waliokozeko ku mwagizi waliokozeko ku mwagizi wo interview tonya mwagizi waliokozeko interview sitageeza okola kufa bakufudde kyoli ebya ddala kakati mwetege simufumbo namatovu namugamba ki ne gwalina it is going to end in tears wapi oli omwana anjagala bitya akufa bitole anjagala nnyo akwagala ebyayita nnyo ate nange mwagala nnyo nnyo so for booking ngoyinayo sikyakaaba obulumi mponye ofusenga musawo wange oyagala nkuyimbire ku mukolo ogwenyimba ku mikolo gyonna nazaalibwa ngagana agange pozi tompita ku lumbe tompita pozi oyinayo omukolo oyinayo kwanjula oyinayo concert yo oyinayo any kind of function mpita itaku 0754 72 1704 0754 722 WhatsApp kweli that very number buli wamu weri abagala music wo obosobola basindikira ku WhatsApp nsomba kwa then they can download that music because music wange jali ku social media handles zonna kuteka Prince Isaac love simusanga Prince Isaac yakumanya Prince Isaac yani akola biki type in baja ku details zange zinkwatako kali okujjako ngeri yakalala naye nze nkusiibudde bannayi munzikirize enva ekyengera ku jjejje tokkiriza abantu genda nga tebalabe jjejje ngende nkola ebirala nkooye kituufu njalo bagaze ekiseera ekirungi subscribe like comment share notification bell ginyige programs zino bwe ziba zaakagendayo ogifuna butereevu nnyo bakuleetera nti Prince Isaac yayogedde ki nga bakuleetera ng'owakinga ate ng'olikinga okomentinga wansi ate ng'osharinga ne ka link ako ne munno omulala abe ng'anyumirwa emboozi ya Prince Isaac njalo bebaza okumuwagira nange mubeereddewo anaagaana buganyi kusiima naye nga mubeereddewo ekyo naye akimanyi ate mujje mwongere omuwagira nga bonna bagambye wano ku jjejje wakolera is the manager mujje namwe abaagala emirimu mujje abawe emirimu bakashiya abaagala ayagala ba waitresses ayagala abachefu abakola mu kiyungu so mujje emirimu weegiri wano ekyengera ku jjejje pub ajja kubanga agibawa ate n'omusala mulungi musala mulungi mujje mubeere ng'ekintu mukikwasaganya ate kati onoogamba kinti onyumiddwa bunyumirwa mboozi ng'ogenda nakujja ogenda enamba agikuwadde ogenda kufuna omubeezi ogenda kufuna omwami oli eyo ku lujja toyina gy'olaga ogenda kufuna omulimu kwegamba simanyi buli kimu kibadde mu interview ya Prince Isaac atakuumira mpeera akunkuumira omukama omulungi akunjagalire